Bannanga amawulire gano mabi nnyo. Omukunji Atasera akubiddwa amasasi mu kugulu. Breaking news. Omukunji Atasera alabika nga afunye obuzibu. Kigambibwa akubiddwa amasasi imbu. Babadde bava kulwala embu afunye obuzibu bamukubye mbu amasasi mu magulu okusinzira ku sokola bimukatini naye nga atugenda kwongera okuba nga tukonfaminga atuje tukuwe full update. Mawulire mabi abamuli okumpi mumunoonye mumubuuze aliwa. Bannaye gano mawulire mabi bannange eno wiiki ngambi. Eno wiiki ngambi. Kiki ekikubisanga aba? Naye ekyo kyonna ekituukako muteekangawo embeera. Omulala musobodde. Amaziga gabe matono. Nenga kwa kuvaawo kwange kwalibawo kunyolwa. Getulinawo bigambo bya Alien Scene kakati alamye jukira ono police atwakulaza akatambi yomu ku bebanoonya ogw'okuba omwana eyamase n'afa. Bamuzise leero omuvuka video ngenda kubanga anzikuwa maaso. Alien yagamba mbu waliwo abamulwana naye nga ngenda kujjukizaamu fayiro ekitabo kino nazze na kinene nnyo nnyini ddala emisango gyazze akola. Tuzzeyo ku Vox bakuba bouncer ono bouncer ne buli kati teyafuna justice ne tugenda bajjo bamukuba pepper spray aho ne tuvaayo bamukuba MP aho ne tuvaawo Nobert bamukuba bano bennyini aho ne tuvaawo yadde kati yafuuka mukwano gwabwe emisango gyazenga kula nkusaba nno uliriza bulungi mwenna ababadde ku live ya Alien Skin agambye abaana ba Fangoni mwenna ekintu kyonna bwe kimutuukako mumanyi abamusse amaziga gabe matono nenga kwa kuvaawo kwange kwalibawo kunyolwa. Isimu ku vibe ya ddala buli mugi yali yagadde etali mu edit ekiraga ne bwe tulikola kitebalisiima wano omuntu atali muyimbi akunooma nabuze ndongo kiwaniki akanava tekawuda ngombe neze ekyamazima kati mwabafangu nikamba buli ekino nze nakuba embali amanyi ne gansukako nze tabolo lumu ne ngamba ne ddala yinze mani yinze kimeke naye nakuba embali amanyi ne gansukako ntuka ne bunako n'ensuubula ne ngamba bannange endo kanji tesifa kuba nti nendonge weddeyo bwe neonge waggulu bizibu ate nga si nalinja ganze najanjaga capital milioni 8 era bafani bawuza atukwagala mpaka kuwulira bobi buno bwe mpulidde bameni mundeke abasobodde okuyitayo emmanju ndi bayimbira mpola mu nkokoto wakiri nadda online shows naye ekyo kyonna ekituukako muteekangawo embeera. Omulala musobodde enkambwe ennyo ya justice kyonna kintuukangako abale bange mubamanyi mubalaba kye bantuusangako mukikubisangamu ali basobodde. Tugenze maaso emisango mingi nnyo recently wano gye buvuddeko yakubye omuyimbi Positive Vibes ne bamukubira nno ddala mwabirabye bulungi nnyo wetwogerera omuvubuka yafudde waliwo ne Jeramwe yafa bakuba abasawo egyo gyonna misango gya musajja mukulu nenjagala owulire obunnanfuuso obuli mu bantu alisawe nali mugamba mbu waliwo abamulwana abasajja bano bakuba abasawo bakuba askali w'ensambya to blue black ne bamukuba naba nga takyategeera abazzi batugobera video zino weeziri ne ku internet wozisearchinga ti Alien Skin beating omusawo ebigambo biri simple nnyo ogenda kubanga okola ki ensonga ozirabe sawe n'agamba mbu bamulwanyisa simanyire ddala njagala okomenting awo wetwogerera wano omusajja aliko emisaayi gy'abantu mu ngalo maama w'omwana ono yattiddwa mukuzika ine ebigambo byayogedde ebigambo bino bikwasaamu ennaku nga maama yaziika omwana we ogenda kubanga obiraba ddala gwe olowooza Alien Skin kiki ddala n'agamba ate bw'atuukibwangako ekizibu temuzikiza mulukume mu nnyonnyonnyonnyonnyonnyonnyo n'agamba ye yajja anoonya capital wa milioni 8 naye bamulemesezza byebigambo bye byayogedde ababadde ku live n'asigala ng'anyolwa n'agamba lwaki omulambo bagunoonyeza wange ng'ate gwafiira mulago okategedde byebigambo ebibadde biva mu kamwa ka Alien Skin gwe bw'owa endowoozayo kiri kitya abadde anyoleddwa talaze na feesi ye abanyonnyodde ekigenda mu maaso oluvannyuma lw'oli omwana top dancer okubeera ng'afa. Ali muwadde ku ssente zammwe
Sitino sizaagala. Naye gwe omuntu watuuka otuuka kweyo level nga bakikoze baneno bamamundu bano kuba badina amamundu mu mmotoka. Kyakitegeeza programu eno nnene. Akubadde ogo wange wanino ne bekwata video ne bakituweereza ne bapostinga. Nomanyi bwe bamanyiddwa ne bali mu kunoonyereza evidence. Mbo waliwo omuntu yafiiridde mulago ate nga bu video babukwatidde uwe efo ky'omutula mu ddwaliro banoonya kimenke. Kyokka video zibalimu bo benya bakuba abantu abo tebananoonyereza. Tulwanagana naki ate nga tewali kulwanagana. Nze nakebera emirimu mingi nnyo. Ngamba ngenyana okusinika amayi ngamba kambere mu ndongo yagisobola nga mayi munnange bya happiness namwe mwine bya kyomuze na byaffe birala kisusse oganti natulwandira ntebe nti no bannange abanafu bannange nze kubala kwendi ekyesaagala saga nnyo okwetikibwa nga topest kulimiro w'eggwanga mwana ate nga ninge abalwanagana nange tebana kye basobola kukola nze n'emirimu gy'omutwe egiwera ng'omunaana abalwanagana n'ekimenke tebalina kirala kye basobola kukola era nga nja kusigala nta music anagenda ku mikutu gyange era tekimala naye okuddamu okundula ku stage oba kitiruuda ku bivayibo tuddamu oba nfudde ne taito yange bwemba ndi tayalinze nga sikakiddwa tayalinze ne taito yange ekyamazima amaanyi gansuseko kontulo nali nsuubira katono kubeera n'akamotoka kange nga kaaho bannange nasi bisigale ku mazima gokka olwambo ojja kubeera bulungi tuseka mwitu ate badde tuseka kati akoko kagolooza kempiseemu ebikaddo byerabidde ggwe naawe kesonkole kyange kati kisala kujja kukebera wange kisanga munju mukwire okuzibu ngambe esebo kivenge zage Uganda bullshit ebyo tandikirawo walajiwa nnyoko gwe yatunda nga yakugenda mu bwongo va ku baana b'abantu ekisooka wandibadde testimony ba example nti palaso yakukuba nekikumekinga kubanga tewali yali akwagala tomanyi kuyimba oyimba ebiyimba bibi si egwe mulungi otunula bubi otunula ng'ekintu ekiryawe kitanyuma kulaba newunya nabaala bakugiramu engoye kintu kyekimu kyolina ku mubiri omukyasobola okwagalako obubbi ku poliisi baŋŋamba bakusiba amakomera gonna ekabalagala n'okulya ku poliisi ng'obba nga bakuwera ne bakuwezesa awo n'obeera awo n'okola emirimu awo lwa bubbi kirungi kikyolina omuntu kyasobola okukulabirako katonda akuwanzizika eddusu wandi badde bwenunula oli ku baana b'abantu okuba kati ojja kubeera mu nnyumba ononyena ekikolwa kikugwa mumanyi kyekitegeza okuba omuntu n'afa ne mumutta ekyo tekikoma ku nsi ogenda nakyo bbanga lyonna banja lya mwenge ligwa na mwenge bwe bagamba omuceere gw'olumbe guwooma nga tebagufumbidde mu kompawundi yo namwe muli bazadde muzaala nze nkusabira esaala emu okuba omuntu wakale njagala kuba omwana omu afe kyensaba era jala mu byabuzaabuzibwa naye njagala okuba omuntu omu afe ate mujja mutta abantu balina obulamu butono simu abatalya mujja mukubira okufa ngo ne mukubira abaana mu ndoomo nera ndi odi waawe mwewuunya ngere bisodoku ebiba bikyali ku nnyumba zange madde manyi bagulawo nga bazijja babakyakula bagule mayumba okola kibabula bagule mayumba
Police. Yes, amanya Nobati Events, generational promoter. Takati. Otunulira kino kimamu. We kimamu penge. Yogera ko bitegeera. Bizigwe Uganda yakulemerera. Kwe kuddukira ku buwangangusi. Omusajja omukulu woddira mu buli kitundu kya mubiri gono okiwummula mu agatuli. Ene embizi. Nzano kubanga n'akasola akafuka wakati kakoze pili. Nawe oli wano oli mu kuwa analysis. Samanyanga, police. This one involves the death. Mbizigwe bakugambyeko nti oyo be bamutta. Kati gwali goseka dama bine biri e Uganda ebitambula wabitegedde oti. Penge wumuza obumwabwo. Bakugambe kugenda kwerigomba na kulya bisiyaga. Toddamu kuwandowooza yo ku nsonga zikwatagana mu Uganda. Uganda yakulemerera n'ogiddukamu. Bantu mwe twabakoowa mwatukoyezza. Kiri mu kuwa analysis. Smile Uganda police. Just gone raid. Mbizigwe manche kitegezo kwata abana b'abandi innocently because of just allegations. Bali bakutaddeko allegations. Ekitunulira nakyo mukiri mu kuwa analysis. Mbizi. Sira. Watajoram ne bakusibako omusawo gw'okubba akasimu basobole okubuzaabuza ogw'obutemu. Tekitegeeza nti bategedde nti oli mutemu. Bakimanyi era kiri recorded. Just lwakuba nti bakyakwetaaga bakyalina bye baagala obakolere. Njagala okutegeeza nti si gwe osoose okukolera abatemu abo. Omusajja Sobi yabakolera n'abattira buli gwe baagala atte. Bwe bamukoowa naye ne bamutta. Si papa yabakolera n'abakutulira ddiiri zonna ze baagala akutule. Bwe bamukoowa ali mu kkomera. Oba okitegera Nigisoni Agasire yabakolera n'abattira buli yenna gwe baali baagala atte. Bwe bamukoowa ali mu kkomera. Naawe kola byonna by'oyagala okukola olw'amaanyi g'olage bakuwadde naye gye binaggwera nga bakukooye ojja bisasulira. Muganda wange buuza ku bakamiriyoni. Kamiriyoni bali mu buwambe. Byonna byolaba bye bakola bali mu buwambe. Jasiti Wakalamagi Wagambye yafiira mu kikomera kye. Bakenzi bali mu buwambe. Jasiti wa boda abasatu be batta. Bo benyini nga be babatobedde ne babatta. Nga Kenzi ava Ivory Coast. Kuba mukwatira okwo. Buli omu gwolaba ali mu buwambe olw'ebyo either bo bye bakola nga babikolera waali oba be bamukozesa. Oba okitegeera. Essaawa eno amakaago wagafudde Torture Chambers. Otuma butumi ne bawamba gw'oyagala bawambe ne bamukuleetera mu kikomera kyo. N'okuba nga bw'oyagala okuba ne bafuluma ekikomera ne batwala. Era Pest Vibes yali mugezi nnyo. Okutuuka omuwamba ne bamuleeta gy'oli ne mwambala bigiravuzi n'ayimirira naawe mumulwane gwe nga yaali omu wakati mu bantu 30. Nakkiza afuuke punching bag omukole buli kyoyagala asobole okutaasa obulamu. Kyekyamuyamba ovaayo nga mulamu. Oba kano kasajja katukayagadde kwerwanako bambi kataata ebyaddiridde kati yafuuse mugenzi. Ekirungi taliko kwebuuza nti yafiiriddewa ani yamusse bamukoze eki. Video yagirikodinza akyali mulamu nanyonya bulungi babu eyamuwambye waje yamusanze na butabe yalimberimbye abantu n'amuleeta mu Torture Chambers mu kikomera kyo. Abamukubye bonna n'aboogera mpaka ku yagenze mu ddwaliro bamugamba tebasobola mujjanjaba omusayi gwagenze mu bwongo. Essaawa eno maiti mugenzi. Nze oyo mwana mbadde simanyi namumanya. Bamaze namubika ne munonyaako ndabe. Ne nalabye omwana ebyadde akola. Ngamba Katonda wange fana tusase tukyuse gavumenti. Nga mulina gavumenti esupporting aba artist. Gavumenti ekolera aba Uganda era efaayo bakulaakulanya. Oyo omwana ku byabadde akola nga bwe nabirayo ku peegi ye. Abadde yeetaaga kubanga ne gavumenti emusasula omusaala olw'ebyo byakola. Nga gavumenti erina omukwata emuteeke mu kifo awatuukira abalambuzi akolenga tourist attraction. Ng'alina kubeera awo nga kye kimu ku by'obulambuzi bye tulina mu Uganda. Si bangi mu nsi abasobola okukola omwana ebyadde akola. Si bangi. Neraba embeera omwana gy'adde awangalya mpaka lwatuuse n'okufa nga bamuttanga abatta embwa. Olwa gavumenti etafaayo terina kyefaayo ku bantu. Abaana balina ebitone nabo ekitono omwana ekyadde alina engeri gy'adde anyolamu amagumba engeri gy'adde azinisa amagumba teriimu sirabanga omulala akikola. Bw'aba gy'ali mu Uganda era tuyinza obutawezamu baana 10 basobola kukola ekyo omwana oyo kyabadde akola. Nira bw'atyo bwe mutwe muwafiiriza eggwanga omuntu abadde ow'enjawulo bw'atyo
omuntu abadde ow'omugaso bw'atyo mu ggwanga lyaffe eyali badde atunda ensi yaffe n'agiteeka n'abaako ekifo wagituusizza olw'ebyo byabadde akola olwa atiwe gwabadde akola uyo mwamusse tukimanyi nti ate mu kaseera mwamuttidde webasinga obbaagalira ennyo olw'effujjo lyammwe kuba baagala bakozesa mu bino ebiseera ebyakalulu era bayinza obutabaako kye babakola ne babireka ne bigendera awo mu malo bayisa mu mbeera eno ey'akalulu naye tebiggwa bwe bityo tayimu ey'okusasula gyeri ekirungi gavumenti egenda kukyuka ife abajja mu buyinza tuli bamazima na bwenkanya olina okuyimirira mu kkooti onnyonnyole abantu abo abafiira ewuwo kyekibatta otubuulire amakaago gaafuuka chambers era batandika ddi okuwamba abantu nga babaleeta ewuwo n'okuba buli gwoyagala ne baleeta n'okuba mu kikomera kyo oyinza olaba ng'obikola essaawa eno ng'obikola mu maaso g'abasajja bamuhumuza abatemu ba gavumenti abamanyikiddwa obulungi naye oyo abazze kufuna bujulizi na bukakafu kw'ebyo by'okoze enkya bwe yagenda okukulumiriza ekyo beera ng'okimanyi